Bebe Cool yali ayogedde dimba ntu ensi negamba Bebe Cool ayogedde n'ensonga. Wabula Bebe Cool byasinga okwogera. Big size, ayine emmotoka ez'ebbeeyi, okitegedde mutabani wa minisita avudde mabega eyo nga alinga omwana. Ekyanjawula ne Bobby era apology gye namugamba alimala gikola publicly. Yava ku mukyala wange ng'anobye. Naye nakyawa omwana oyo. Kino tekigenda kuyamba alubamu yo. Mukulu Sali. Abino si bya alubamu. Teri ye amanyo bikozesa. Yamanyo bikozesa nga ina kyalesi. Nti tumuteekeko obudde. Tumukomyewo ye nga bwalowooza. Olwaleero tetukukuba kudda. Bebe Cool yaligambye mukazi wange n'abaana banobera wa Bobi Wine. Kati bwatayongerako baana Kabaya ate kintu ate kati kikiriwa. Gambye ensobi zibadde wali. Yagambye mukazi wange yano si ye yekka. Kati era naaweera musomese akomewo akyogere n'abaana abaana babiri basatu kakati balyanga banywanga bakola ki ebyo twakusonyiwa neggwe n'otatwesonyiwa. Nsereka nga agamba Bobi Wine yali mbuyinza tukujja mbuyinza kubanga we Bobi Wine wali bano we babadde baliira bo. Walabye ku bavubuka ababbya abantu nga bambadde t-shirt za yellow. Wabalengerako mu katambi. Mbamanyi n'obamanyi. Abo abamu ku baakubya abantu. Bonna mbamanyi abasinga. Ba NRM ba Nuupu. Era bantu ba Museveni. Kakati Alien yalemereddwa ebibye. Scorpion yavuddewo Alien n'akomawo ewaka mu ghetto. Ye wa mu ghetto era nsuubidde leero ku luno kye nabala obulungi nti okutabanguka kugenda kutandikira mu ffeffe nnyini mu ghetto. Amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Airbnb home ge maka gapangisibwa nga galimu buli kimu ojja nango ezo zokka gasangibwa na Mugongo kumpi n'ekiggwa ky'abajulizi oluguudo lwa Kolansi paka ku gate. Galina sitting room enteeketeeke obulungi, dining, effumbiro kosa n'ebisenge bisatu okuli ne master bedroom. Waliwo wifi, CCTV kamera ziraba ebweru ne munda. Ku kisenge waggulu kuliko amasannyalaze okwetangira ababbi. Inverter etereka amasannyalaze ne gatavaako. Garden nnungi, parking nnungi, gate ya remote. Ekifo kino kyakolmodatinga abantu okuviira ddala ku muntu omu, couple, family namwe abategese bu party obwenjawulo. Kuba ku namba z'essimu eziri wansi awo. Zerujja omulungi atulaba okwetoola ensi yonna. Nkomyewo ne Senior Kabaya. Kabaya namwongerako ekya Senior kuba ebigambo oluusi abyogerawo ne mubitwala ng'ebyokusaaga. Ogenda nga future eyogera ekyo kye yayogerako. Okitegedde? So gyova nze namuwa aka Senior okubeera nti ayambadde ekyo kye mulaba. Naye ng'ate muntu mulala nnyo. Kyebandaba ku face. Ate si kyekinfuluma mu kyotegeeza. Yes. Kale. Okitegedde. So Kabaya bigenda bitya wano Wanga? Mpola nnaku zino akakuba kwekali teri kafuufu. Tekaliyo. Katonnya ne kaaka. Era omuntu yeekwasa akafuufu eno oba weeriko. Ateri kati tuwulira kaweeweewo ky'oba olaba twambadde ne ku jaketi biki. Enkoko wazitoolako? Koko lujja nazitunda nenfunamu ssente. Natunda enkoko ngaana. Ewamu kwegga kankubalire nti kakadde nali nkalina. Era ne ntandika saaluuni. Nina saaluuni gye ntandise wano. Okikakasa? Njagala kubanga yeesinga mu kitundu wano. Ssente za saaluuni wazijje mu nkoko? Njagala okulaga omuvubuka nti kino ky'ekintu ekitono ekitandikibwako ekyangu ennyo omuntu okufuna akakadde oba obubiri.
lunda enkoko obeemu n'enkalu. Obeeremu n'enkalu kubanga nayo batoyina nkalu. Ekiina obulamu kino nga kitambula okimanyi kiina ssente oba n'essuubi. Kubanga bwe tubala okufuna akakadde ako oba otaddemu ssente nga mmeka? Akakadde ako bw'obalaabalamu obudde emmere nnyinza okukubalira emitwalo nga 4 ate nga sigigula mulundi gumu. Kati tubaze ya zonna na zino ezikyaliwo. Ezikyaliwo just akakadde nga nkalina kati ezo tezirina na kulya oziraba ziri mu kunoonya. Zetambuza zokka zokka. Enkoko z'ebweru ezo. N'obaamu n'essente zo. N'essente. Bano baako kyokola togamba nti siina kyenkola otule butuuzi. Kabaya kapito wa saluuni yamujje mu nkoko. Kati zino zipulaningira ki ezasigadde? Ezo zigenda kugula masiini. Zino enjagala nguleyo ziwaalu ziri ezakabi enkoko 25 ezo. Zisobola okungulira masiini emu eyakabi. Zino ziwayalesi zino zitabaako waya. Ne busimuutha buki ebyo byonna n'embifuna ziriko ne faani. Essajja saluuni oyagala kukola nnene. Njagala kukola ekintu oli kyayitako ng'ayitawo ne kimusika naye n'agamba wadde siisale ne kansale leero. Nga n'omuvubuka kagwaliwo ali simaati. Awo nno kyanjawulo. Oli musajja muyiiya. Oyambadde free edi mutwe. Butereevu era nga bw'okiraba. Atalina musango ng'ate ali mu kkomera. Yalekebwe. Tujja mwambala paka bwe twogera paka bwe tubanja bwe tukola buli ekisoboka okulaba nga abaasibwa olw'ebyobufuzi abasinga bateebwa abalina emisango bavunaanibwe. Kale tutandikidde awo naye nga mu mbeera emu oba endala nnoonyeza Kabaya waliwo kye yakoonako emabegako awo ekya mukyala wa Bebe Cool gye yanobera. Nemugamba kituweeko katonotono naye nali mmanyi nti bigambo bugambo paka Bebe Cool we yayogedde nti mukyala we yanoberako ewa Bobi Wine. Awo kamukubira obugalo. Ekyo teyalimbye mu byayogedde era nga bwe nnyinza okugamba. Yayogeddemu ekituufu eki mu byonna byonna bye yayogedde. Yagambye mukazi we yanobera ewa Bobi Wine naye nga tannakireeta. Yagambye Babi yanoberanga wuwe ewa Bebe Cool. Kitegeeza yanoberayo emirundi mingi gye tutamanya. Ogutali gumu. Bebe Cool by'atalinaako bukakafu wabula mukazi we nyinza okuddirizaamu nti yagezezzaako okukola ogugwe nga mugasirika naye ng'ono tamuwuliriza era nga bw'omumanyi ayina emputtu. Naye era n'omukyalo ono ebintu bino abirimu kati. Mukyala wono ebintu bino bonna babirimu kubanga bw'oŋŋamba nti Zowena mukwano gwa Babi nfanfaawe saalisuubidde Bebe Cool kujja kwogera bigambo ebyo ku nfanfaawe n'agamba yagenda ewuwe n'amukuuma ebbanga ly'ataatubuulira ye Bebe Cool byayogera nga Zowena akimanyi si kituufu. Reality si kituufu baalimbye. Kati ne Zowena we yalimbidde. Zowena ku nsonga eyo sinnamufuna ng'ayogera. Naye kati twogera ebigambo bya Bebe ku nsonga eyo. Gwe kasita musituka ne tugenda ewantu nga muzze ewantu. Kitegeeza tuba tuzze wamu okukola omulimu gwe gumu. Nakuleese oyina ensonga. Tuli naawe tuyina ensonga. Kitegeeza oli waddembe okunkomako ku bye saagala by'otayagala njogere. Naye ate oli ye mukyala we gw'asula naye. Okitegedde? Mpulira. Ate nga akimanyi bulungi nti oyo omukyala tanoberangako wa Bebe Cool. Kuba ne Bebe Cool oyo yakazimba ennyumba ku ssente y'omusolo bulijjo bamulangira kuzimba nju. Okitegedde? Buli ano balina kunobera mu maka. Ate kati ku muzigo tunanobera wa ninamu obwana bwange ninamu wali kakati gwe. Ozze olaba abazze babeera ewa Bobi Wine. Nti Bobi Wine alina ekifo. Okitegedde ye yabibuuka dda. Era yabagamba muze baatuwa oli yagula mu goofu. Kati nga tetunnatuuka eyo. Ono azze asanga obuzibu buubuno Bebe Cool. Okutuuka okuyaayaanira ssente y'omusolo kivudde wano. Bebe Cool yawasa omukazi gwe tumanyi mu byafaayo mu Kyotala. Era ng'abantu bangi bazze bagamba abakyotala balina
Abakyotala ekigambo mu kyotala kitegeeza kusona bulamu kiri mu Luswayiri ku kyotala. Okitegedde? Kusena ki? Kusena bulamu. Babusena batya. Anti kiri mu Luswayiri bo bali ba ssente. Kakati Bebekulu yagulanga ebimotoka omukazi amugamba ssente z'engoye Bebekulu nga tamuwa ssente. Haizo wena tayambala bwenda bwetaano. Nga kitegeeza alina okukwata obukadde nga buno obwalema Bebekulu. Ne bafuna obutakwatagana. Omukazi n'anoba. Bwe yanoba yanobera wa Bobi Wine nga bwe yayogedde. N'ekirala ky'ataayogedde kye nadde nsuubira ayogere. Nti abaamukuuma okumala emyezi 2 n'amumpeera ebyokulya n'amugulira engoye. Buli kimu ekyali kyetaagisa ate nga si mukazi n'ekyo teyakyogedde nti n'abaana yabagulira. Bebekulu yaligambye mukazi wange n'abaana ate akombadde nakeerabidde. Mukazi we n'abaana bakola ki? Baanobera wa Bobi Wine. Kati bw'atayogerako baana kaba ate kintu ate kati kikiriwa. Gambye ensobi zibadde wali. Yagambye mukazi wange si ye yekka. Kati era n'aweera musomese akomewo akyogere. N'abaana. Bano abaana 2 3 kakati balyanga banywanga bakola ki ebyo twakusonyiwa neggwe n'otatwesonyiwa kakati ssebo bw'agamba nti oba alina byabuzaabuza nga bwe tugamba nti ali mukola alubamu nti kigenda muyisaawo kutuyingira okitegedde ate kati olwaleero birala biri tebibaddeemu nti tulina gwe tujjako kati tukuba omuntu olwaleero nga tukukuba kukujja ku layini kukyayibwa si kukwongera maanyi nti bwe tukwogerako erinnya lyo likomawo olwaleero kubanga be tukubye bonna oba oli amaliriza ddwaliro kati oba musuuza akyatereeza copyright lo tetumanyi kati kino tekigenda kuyamba alubamu yo mukulu Sali abino si bya alubamu teri ye amanyi obbikozesa nga alina kyaleese nti tumuteekeko obudde tumukomyewo ye nga bw'alowooza olwaleero tetukukuba kudda tetukwogerako kutunda linnya lyo ffe tuliwo babuusa bano abamu bagenda babuuka ne bagamba omusajja atugamba kati biibino kati tudde ku kyama kyo nga kyo kye yayogedde ekituufu ekyamwawula ne Bobi Wine kyekyo si kyekyo ekituufu ki ekyawula Bebe ne Bobi Wine kuba yatugambye oli mukazi we kunobera wuwe ate n'atamuyirawo mubiri Bobi Wine nze ebiseera ebisinga bye mbadde nga mpulira singa akaboozi ako kajja ne kagwawo akulaga Bebekulu mudongo tebasobola kukwatagana yakulaga nti era nga bw'omulaba endowooza ye Bebekulu yali ayogedde ddi mbantu ensi n'egamba Bebekulu ayogedde nno ensonga wabula Bebekulu byasinga okwogera big size ayina emmotoka ez'ebbeeyi okitegedde mutabani wa minisita avudde mabega eyo ng'ajja alinga omwana mutabani wa minisita mwana wa maama byabeeramu kati Bobi Wine ye musajja yeefayitidde ebyamaama ne taata si byaliko ono anyumya byamaama ne taata bajja ttuwa ono tebagenda muwa ye n'asalawo n'agamba ono kyali mudaawa so gw'ogamba kirala ekyabaawula muzalawa ye yalabanga ono kyali mudaawa ate n'ekirala n'amalala ng'ayina mangi alabisa okitegedde kati tolaba nti ali mu kulabisa mukazi we alabisa mukazi we alabisa Bobi Wine ne mukazi we yamulabisizza dda baalitegedde nti ali kati singa teyabyogedde Sali n'atatuyingirira Sali mukazi we baalitegedde nti bulijja mufangoni amazima gali nti ekyayawula Bobi Wine ne Bebekulu waliwo ekivvulu Bebekulu oyo n'ayita Bobi Wine bw'ayita Bobi Wine teyamusasula ssente nga kyakadde ekyo ekiyaayi awo kigenze kipiikinze kyayita ono akiyambeko kyagamba mbu mwe temumanyi kuyimba abeeka mwoca munywa bunywanjaga nga Bebekulu yagamba yakyogera oyo Bebekulu nga Bobi Wine alina eggaali yamubanja ssente ze
bazirinda n'atazibawo ng'ekivulu kiwedde. Oyo omusajja bamukubira essimu eyamukubira essimu ng'amubanja oba yali manager wa Bobi Wine yagamba bayimba biki n'agaana okumuwa ssente ate ogenda okiraba n'abalala era abazze bamuwalana nga ne King Sam mubanja okitegedde naye ng'alina bwe yeerunjiyalunjiya mu bantu eno naye ng'akimanyi nti byatandikira eyo tiyagaana okusasula ssente z'omusajja ate olwaleero awoza mbu ye gwe balina okwetondera ayagala public apology ng'ani ayinza okwetondera Sali Bobi Wine ng'ate Sali alina okujja yeetonde ffe tumubanja bingi yetondera ani yetondere Bobi Wine ate Bobi Wine yamukosa Bobi Wine yaviirako enjawukana eno nze nkugambye byatandikira ku Bebe Cool yatandika y'okubuzaabuza bannaawe ssente adduka nazo ye nga yalina okuba ne ssente kuba Bebe Cool afubye nnyo wano okulemesa abayimbi abalala okujja kimulimu ekyo era yagamba asobola n'okulemesa abayimbi baproducer n'abakola ki kubanga Bebe Cool sijja kuwakana mu baproducer abo musimanya ba DJ simanya ba MC bangi bapangisiriza ku nnyumba abayambye sina kubayamba abayamba yabala ye ebibye biba bitambula kubanga ye ne gyavudde abadde ewaabwe balinamu kaswazi ne saasira ono omwana ava ebbali Kabaya ava mu ghetto okitegedde Mudula avaawa Kawempe talina ssente teyayamba nnyo n'abavubuka abo nga bwe tulaba abayimbi abalala nti bayamba abaana abo n'amuwuliriza n'agamba nnyo okuyimba wabula Bebe Cool ebiseera ebisinga zaavuluga abaana mbu tebamanyi kuyimba ne Pasi bw'ayimba ng'oyo amuwalana amutwalako ekintu kati nabo nga balina okukola ki okumwesogga Kabaya lwaki Bobi Wine teyetondera mu Bebe Cool Bebe Cool ne yeegatta ku Bobi Wine Bebe Cool talina kyatugattako olwero talina kyatugattako n'eriba n'atera omugoba lwakuba ekikyamuyambyeko nti Bidandi abaddewo eri kitaawe sajja lirina amaanyi galiwo muki kati amaanyi wagali kati amaanyi agalina wayo gundi oyo Bebe Cool tewalabye alubamu gye yakoze alubamu yakineguli omwaka wabaddewo alubamu oluyimba balutuwaanidde wano luliwa ennyimba za Bebe Cool zaakoma guli omwaka 2022 ennyimba zitezi n'olwaleero ennyimba tezikyazannyibwa ne ba DJ be bagamba baani abanaazi zino oyagala zikuba abantu baleke kiraabuyo bantu banyiivu mmwe mbiyita byakusaaga so teri kwetonda atufe teri kwetonda ye n'amala yeetonda awo tuba tugamba tuwanguddwa musajja n'ewali tuwanguddwa ne Bobi Wine omuyita musiru kati amulengera eri n'aseka nno yagalengera nno kino yamuzaala wadde oyo talina nakyamwagalako n'abayimbi abalala abaagaana ne bwe batadde nkaliro kabookera eyo tebalina kye bagattako ffe ekintu kinnyikidde omukulu amaanyi g'abayimbi abayimbi abamuvaako basalako kiki kye bamukendeezaako ne bwe bukyenkya nange ne tusirika ffenna ne tumuleka yekka Bobi Wine asigala bannayuganda bagamba ya kubanga ekintu kyaliko si kyakusaaga n'abalala ne bwe banaafa ffe tekigenda kutugaana kusigala nga tugobeezi enkya naye banaatwala nze abalala bagenda sigala nga babanja ebyo just bano bongeramu bwongezi kutuwa maanyi nti buli batuttamu abantu ne bakukwatamu omuntu gwe ne bakukola bye baagala ffe ate eno nga tugabatidde ffe eno nga tulaba babirengera lwaki batukwata kitegeeza babitegeera kati tuli mu layini emboozi y'eggaali wanyumizaako ku mboozi y'eggaali eggaali ya Bobi we yalumba Bebe Cool kyo takyogerako ayinza okwogera nti bamukuba n'essaawa ye ne bagitwala tasobola kwogera Bobi Wine nga bwakukuba abaako n'ekyakuggyako ekijja okkuluma at least tukutulako siriva ezo kubanga ekyo kyekimu ku bye neewunyiza ne ŋŋamba
Bebe okumanya ekintu kino kyayogedde kye kyamuluma n'atayogera ku gaali Kabaya gye yannyumiza tegaali yamusalako bubi nnyo ate singa yayogedde ekyo nti yankuba mu kiggunda awo n'alikkiriza n'eŋŋowaayo ekirabika kye kyasinga omuluma naye ng'ate ebbanga ddene yali anoonyezebwa ku bwe naye nga just kabulamu kaseera kati kino kimukwatira ku kiggunda ekyali oba kyasimba ekyakyerabidde wansi gye nvudde wammwe abadde muwanvu nnyo kakati ekyo kyo tekyamuluma naye ekigambo kiri kyekyamuluma omusajja yawonyera n'adda ku miggo naye ate yamukuba n'amukyalirako mu ddwaliro ng'amenyese Bobi Wine yamalayo obisanga eno mu kampu eno so abawagizi ba Bebe agenda kubanga atambuza album mu nsi ez'enjawulo so asookedde Kenya mu kutambuza album East Africa yonna egiwulire amale yeeyongereyo mu nsi endala amale yeeyongereyo ye yennyini yazeetambuliza omuyimbi akikola ekyo n'ayitamu mu kutambuza ngeri bayitamu mabaala gaabwe ate nga sirabangako Davido wano oba gundi nga z'okuleeta ennyimba ze wano oba abana ab'e Kenya baani andi buzibu tulina wano e Uganda Baredisani siraba bwe baleeta wano kutambuza emiziki gyabwe naye ate tugiwulira wano anti Kabaya ffe kye tulina wano e Uganda tubuukira nnyo n'ebitatukwatako oluusi ne tuleka abaffe kati Abannayuganda bo babuukira nnyo ezaabali ne baleka ezaffe kati kino Bebe Cool kyakola era waliyo abayimbi abakikola Bebe Cool katugambe agenza okuwummulamu ali ekasente k'omusolera nga bulijjo kubanga Bebe Cool abadde akolera zi video mu America nga tukimanyi bulungi siteeti emuwa kasente kyova olaba omuyimbi omulala okuvaayo bulo n'oyagala omusajja oyo oba namulalu abo abasajja oyo abo be batuulidde ekintu kyawano ne balyoka baleeta bambi musuuza wattu ne batuuzaawo oba neeyagamba ono abeere pulezidenti wa Simanya Federation oyo yeyatta musuuza yeyaleeta omulimu ogwo kyawo oyo musuuza wange yabeeranga ku nnyonyi nga tuwulira musuuza ali muziwa waadiwa musuuza kati oba agenda Sudaani Bebe Cool ebivulu byamuggwako alinda 26 boxingidde kiwaatule neze mulaba wa ojayimba ne muno mu campaign mu campaign bayimbe mu campaign bayimba naye ate bangi ate basobola tatalina maanyi kati bambi abalala bo banalyaki abayimbanga ebivulu ekiro bagula vite mu byalo ne gravity mu campaign mulabayo campaign bwe zinaggwa kati campaign bwe zinaggwa nga batuuleeka nga balya kwezo Ndujjo badde ki baba bya bagwa dda naawe nga tuva ku nsonga yo Rasta kucha omugenzi Moses Radio kuba nakyo yakikuwonyeeko kabere tukiriiko naye katukyogereko wamanyako ku bino nti omukazi yasooka bba wa radio nga tannafuuka Bebe Cool ebyo ina kyobimanyiiko era tebalimba bwe kyali bulungi nnyo ate nga yabiwakanyiza radio ku bakyala abalungi wali tomumanyi abeeru ate tuve mu byaddala wadde awummule emirembe naye ku bakyala radio nga tomumanyi ba beautiful girl yarabazowe era yawulira bubi nnyo ng'oli atutte era Bebe Cool yasanyuka ndowooza aye nga noono ebirowoozo bikyaliyo amusanga mu benzi yenyoola yamutwala yamujja ewali obeera wennooneka mukalina yimuyenga yagamba naye sigwanga musuubi nga kimanyi olinawo oli obadde ki ye yali yasigalamu kali ng'agane bannange artisti naddamu n'empita ayitawo awo ate era kati engeri oli gy'abadde azungazungamu ate ng'abalukamu era leediyo abadde akwatamu
kirabika era abadde akwata yali bya music kuba ne radio abadde alumalumamu yali bya music kubanga ina nakayimba ka Zuwena lwakyo nnumya obwe yayimba radio kintu kyali kya mukulu naye kirungi omukulu yagambye muntunuulire mulabe kyenfaanana muddeyo mujjukirire omugenzi Zuwena taswalika ali comfortable musanyufu asa mulekawo mtima jejo kale ezo ensonga wezi kyayimiridde tulinze apology we enabeerawo ekyo tokyogere ekyo kiwe mulabe we genda naawe teri kwetondaawo kale Mpuuga ne ttiimu ye Masaka yawuumye Mpuuga ne ttiimu ye nebona Nsereko yabayingiddemu awo Nsereko oyo omulaba Nsereko ate ye mumanyi kati kankunyumize Nsereko oyo yajja akozesa ekigambo zaake sigiri zaake nga bw'omanya abantu obwavu ng'abantu banyumya eyo muzigeto yavudde South Africa ayina sente omanye ensi eno Uganda ebbanga abantu lye bafugiddwa n'abazze bazaalibwa ne basangawo system tuwunze twasigala gulumiza bayina sente kumbe n'amagezi tebayina Nsereko yajja n'enkumi ezeezi ng'agenda azigabira bantu ne bajjime kiisa abamuyambako ne ttiimu bamukyawa kyova olaba atidde okudda kati lutu eri bamubadde bize abo abaana abamuleeta kubanga byalimu n'amaanyi akaluka omusita awo kalimu amaanyi mangi olina okuba ng'omanyi ku sayidi z'omu ggeto eno ng'onaazikozesa ng'okutta eno mu ggeto oba obayina tonoonya kanoonya eno ku kimotoka eyo teri akalu kali mu zino ggeto ezootoolodde Kampala wano kekakola Kampala kati zaake kye yakola bano bajja bazze kusuubula kubanga yakozesa sente n'aleeta ne Range Rover ziri ezakabi ng'atambulira mu motoka zakabi n'akubisa abaaliwo ng'agaba sente kati simulaba ng'omukulembeze mbalaba ng'abafere Mpuuga akyayina ekiddako Mpuuga yakoze just bali katenda kaabwe nti omulimu gwabwe kukuba naye bo tebakyayina kiddako bakoze launch nagirabye neero ate mukusabira Mpuuga nga tebajja bazze mu launch eyo mukusabira Mpuuga mu mirimu gye gyakoze nze saabalaba naye bano gye bavudde launch yasombodde bano gye bavudde abeebule era ab'emputtu bokka be baabadde wali betumanyi bonna nga bali wali n'emitwe abaagwa naye nze nkulayirira Bwanika tadda Mpuuga tagenda kudda nange bwe bakomawo wano lujjo mmanjaayo Mpuuga tagenda kudda empanga emu lugundi ono wani ono Abedi Bwanika tagenda kudda Nsereko lyabaddeyo naye tagenda kudda noono omwogezi w'ekibiina simanye ani oyo gwe nalabye oyo w'omutwe bw'ati oyo w'amatama bw'ati Seggona tagenda kudda Seggona tebaliiko awo ate yagenda mu mukolo gwe kasita olinnya wali singa walabyeyo WNUP yalinnya ku mukolo okuleka betuze tulaba babaagala Joyce baagala yabaddeyo teyabaddeyo yatidde ate nga yagendayo naye bano basima tebandeke omukyala w'e Masaka oyo abo bo bali katenda kaabwe kuvunza Kyagulanyi ne bayiyayiya ne boonoona ku ssente ne bagula abantu badamanyi nti ekibiina baakikoze kukola nupu bijiremye kati kagigundi y'abavubuka yafunayo omuvubuka ku kulonda mu lukiiko bw'abavubuka eno ya Mpuuga why teri kakati yeye nnyini yagenda okwesimbawo ne baleeta teri ayinza kuwangula n'aleeta matiriyo yenna Bobi Wine ababaka yabayina kati mwe tugenda okulonda tugambe wamma ggwe wamma Nina agenda naye obubaka ku lonchi wabubulidde nga temuliimu bwa NRM nga naye bonna boolekera nupu temwaddemu bwa NRM nabagamba abalagala bonna obubaka bwadde bugenda kyomanya kisinga okwokya ku nsi eno ate ye akisingako Bobi Wine
yagatta bali bonna bw'ati akuba kanywa buli ajja kati alinga agamba yali mbuyinza Nsereko alinga agamba Bobi Wine yali mbuyinza tukujja mbuyinza kubanga awe Bobi Wine wali bano we babadde baliira bo nga Museveni gyayise ebikutiyo n'agamba ekyo mukayana mukatini nga mukkiriza nga kiri kiyitawo okitegedde kati bagenza okulaba ng'ewava ensulo Kyagulanyi yali tekyali opposition egenda kuddawo wano tetukyayagala ono ne bamugisa muntu tubaagala wano gwe abasajja balina engeri gye baagasse kino kwajuka n'Ensereko alina ekibiina kye kati yakigasse ku Kyampuuga kati amanya ebyo bibiri byombi tekiba na buzibu mu banka ebaba batereka ssente n'owakabiri tebamugoba kyo kituufu Nsereko balina abantu be babiri n'oli ayinayo nga Mpuuga yayinamu 5 bagatte ffe tulinda bulinzi protest vote yaffe 226 akalu konna tukayire Kyagulanyi bali 0 bali 0 M7 0 obululu bwonna tubuwe Kyagulanyi ffe tetwagala kudda mu birala Oweekitiibwa anyumirwa mulaba Mpuuga nawulidde amawulire ge basomye nga bagadde ku CBS nga bagamba yaliko Oweekitiibwa Honorable Mpuuga ngono omusajja asoma bulungi amawulire yaliko Oweekitiibwa agosiga CBS gabadde kubanga yagambye yaliko Oweekitiibwa Mr. Mpuuga Mathias Mpuuga yaliko gwe nakwagadde gwe naye oyo takyasobola oyo tugenda munoonyereza amawulire nagawulidde essaawa 3 ez'ekiro nabadde mu mmotoka awo nvuga ne mpulira amawulire essaawa 3 omusajja ng'agasoma bulungi nga mutuufu Mpuuga Bwanika ono yali yasiranira wano nga Bwanika ddawa ate oyo ye tali ate akakiiko k'ekyalo Sseggona mu Busiro wanadde ensi yamukoowa walabye ne mu kulonda kw'abavubuka wabirabye abavubuka balondawo omanyi gundi bwe yagambye Abedi Bwanika yagambye nti balinda n'essuubi ery'amaanyi ababaka bangi bagenda ova mu Nuupu beegatte ku Smart DF bangi babalinze kwekangabiriza kati ate bambi basuula tebigambo ebyo babyogera eyo Masaka gye babadde tebakwogererayo kimu kati wulira waliwo yagamba oba Mpuuga yawa ababooda n'abawa n'ekyebiri ebiri ne batuula ne bagamba Bobi Wine n'amala ajja wano mu Masaka wano mugenda kulaba omuliro Bobi Wine waawa ne Buganda gwe ajogeranga Mpuuga e Masaka n'Empuuga gyali mu kakusiisira ne yeekukuma bw'ati Mpuuga takyanyumirwa akozze n'okogga ne bw'atuula ku mukolo omulaba omutwe agussa wansi amaaso ge geebwalabwala ebitaano byakola bubi nnyo Mpuuga oba naye akimanyi nti ebitaano byamukola bubi simanyi naye ng'ebitaano byamwabye ekyebitaano kyafuuka ekyebitaano ebitaano nalabye Nsereko era ng'agamba nti Lubongoya tajja yitawo e Kampala Lubongoya Nsereko si yalonda yalaze nti akinamu omukono gw'amaanyi talinawo mukono yagambye wabeeyo omuntu avaayo nti yeetaaga Kampala Central akikonemu sitampu atuule ku ntebe tayogera bwogezi tulinde lunaku ffe tuli ku Lubongoya alinde lunaku oba yakomewo ani Nsereko amazambi g'ayina Muisiraamu oyo amazambi g'ayina singa nali mufuti singa muzigiti gwange takyama era ndi mu kutunuulira abasajja nti ye Nsereko okitegedde wabula ne mu famire ya Nsereko eyo emizannyo egyo gigize gibaayo eyo mba Nsereko egyo bwe giti egy'okweryamu enkwa bwe batyo Nsereko tasobola kudda wano n'awangula wabula Nsereko yasigazza ekintu kimu kusigaza Kakwate na bakulu bwe bali muyamba ne bamuwa bwa minisita bamuwe eri yakubira ekikopo naye ate Museveni tatera kuwa minisita muntu bwa minisita nga talina kifo mwayimiridde constituency gyatuddemu kati Nsereko alwanirira awo akuba gwe wamanyako emirimu gya Nsereko okujja wano
nze nsobola okugamba nti bakibedi bomba manyi nti omusajja atunda spare wa Benz nenkimanya nti omusajja Nyakana yajja okwesimbawo wano yava eri ng'akuba bikonde ng'alina ne ssente nga n'emmotoka avuga jipu ne mukyala we Mariam nga bagagga. Nsereko yavaawa Nsereko yavaawa bizinensi ze zaaliwo. Bwe bakubuulira emirimu gye yali akola oyo gw'omumanyi Nsereko? Saaliwo. Kakati olwaliro naye mmubuuzizza Nsereko atubuulire gye yakolanga. Twamulaba bulabi nga zze akomyewo ewaka nga zze ne ssente ng'agaba bugabi ssente ofunya kikonda ati. Wataalina kwogera muntu nze ntwala ebbiri kati nga gwe ova ku muntu ajja obuzzi ng'agaba ati ssente abantu bananjulira mu Kampala. Nsereko yagaba ssente era buli mukulembeze ajja ng'agaba ssente ajja kunoonya ssente ze kuzizza. Bansereko bazza zaabwe kati batwala bigugu eri tujja kukutereereza abavubuka tuyinawo baaliyeni. Otandise ogaba mukuba amayinja mbu oli tanyega. Bannanga anyega ki? Eyamukuba ye yabalagira. Kati alinde bakube Nsereko. Abo Bansereko bajja kutomera abo. Naye bannanga ebigambo ebyo byonna mubyogere Nsereko. Bino ebintu si bye byalulyo. Ekintu kigenda kikyuka. Obudde bugenda kukya lumu nga iribadde etuuse Nsereko bamubuuze owaayi kiki tugambe kati oyo agabule emmere Nsereko. Nsereko yakoowa abannuupu. Bamukola ki? Engeri gye mukwatamu ensonga emunyiiza. Nje tukwatamu ensonga. Ffe we tulaba obuwanguzi awo. Gwe wolabanga we tukwata obubi Nsereko. Faawe twagala awo. Aye pulinsipo waffe tasobya. Ye mumuteeke ebbali. Walabye ku bavubuka ababbya abantu nga bambadde t-shirt za yero. Wabalengerako mu katambi. Mbamanyi n'obbamanyi. Abo abamu ku baakubya abantu. Bonna mbamanyi abasinga. Ba NRM bannuupu. Era bantu ba Museveni. Kakati Aliyeni yalemereddwa ebibye. Scorpion yavuddewo Aliyeni n'akomawo ewaka mu ghetto. Ye wa mu ghetto era nsuubidde leero ku luno kye nabala obulungi nti okutabanguka kugenda kutandikira mu ffe ffennyini mu ghetto. Kati tugenda kulabayo gurupu erumbye gurupu eyo. Abo abaana wagenda kuvaayo gurupu eve mu ghetto endala nga tewagira bali bye bali mu kkola. Scorpion anaamalako olowooza ne gurupu ye. Abeekaleerwe yayogedde nabo. Naye abana baakoze fujjo. Naye nga bambadde yero bazzukulu ba jjajja. Bakikoze kuvumisa buvumisa? Bano babyagala fiya eyo balina ogiteekawo. Naye ng'ate bo kye balabanga okuteekamu abantu fiya. Oluusi n'obakozesa nti wamma mu kikole tukwate eggaali eyo tugiteeke munda tutiise n'ebali nti we banaakola eggaali nti nabo tujja bakola ki. Birina ebintu awo ebiri awo ng'olina okuba mugezi. Bano abasajja we batuuse amazima akaliro kabalimu kubanga abaana abo balaba bazze bakuŋŋaanyizibwa ennaku zino balya ne ku Serina emmere. Oli n'akola olukuŋŋaana n'abayita ku Serina n'obaako gw'okubira ng'omwagala n'akugamba baatututte Amiisi yatuyise ne tugenda eno ninda kuwulira bye boogera. Jjukira tebalyanga ku mmere yeeyo. Wulira obulimba bwe babateekamu. Kati ogenda okulaba nga n'ono Scorpion abaana baakutte ba mu ghetto bya ddala. Naye ng'ate Scorpion si waawano mwana munyalwanda oyo. Okitegedde? Kakati ali mu kukozesa bannayuganda bano abaana abaawano era ali mu bateekamu ekintu kiri nti tufayite. Obanga bali bamuwadde omulimu engeri gy'ali waabwe. Kakati gwe engeri gy'oli waffe bali bamala ne batwefuulira. Bo bano tebakyuka. N'abadde mukwano gwange nga tuludde naye ebbanga ddene. Naye yankyawa lwakuba nkolagana na Bobi Wine. Bo nga kye batya kimu nti obukulembeze buyinza okukyuka ne bayisibwa bubi oba abantu baabwe ne bagobebwa mu kyalo kino. Waliwo amalowoozi ge nasoose owulira nga babeegaana aba NRM. Teri kubeegaana. Kubanga bw'oŋŋamba nti babeegaana nina posta ya kansala nga Scorpion Saba yaginsindikira.
ngagenda kwesimbawo ngewe wabbakuli lwaki ajja mu kkala eyo nga si waabwe teri kubeegaana nze kyenkugambye mbadde nkimanyi ti Scorpion musajja waabwe ene connection weeri awo nti kakati Scorpion yali mu Kisenyi awo ogenda okulaba Samuwulu mukwano gwe beemanyi wali olaba Basaadi kweganga kimwanguyira kale bajja timmiisa kati kimwanguyira okuba nti alina connection naye nze mbagaye si waawano abakolagana naye ng'abakozesa ebintu bwe biti bali mu kutabula nsi yaabwe kitegedde kubanga yajja kuddayo ewaabwe pozi ne ku kyawumani MP olina okuba ng'omanyi abaana ba Getaawo mu Kampala obadde otya gambye ghetto ffe tulonda nange nze nnyini nnondera mu ghetto sirondera kuno kitegeeza bwe tuba tunoonya akalulu kati sinoonyeza wa kuno ŋŋenda mu kitundu kyange wali nange wenkubira ekikopo kati Shamimu yakafuna atya Shamimu Malende nga ate teyalina baana ate nga alagira ekibiina kyajjiddemu pulezidenti wa ghetto ng'ate yaleese ekibiina n'aleeta omuntu. Hey guys, mwena bakasitoma abange abalungi. Tulina ebizigo ebya buli kika, oli muddugavu, oli mweru, oyagala ku brighteninga, oyina embalabe, oyina binnamakula, ebizigo byonna tubiina. Twayongeddemu ebirungo mu bedroom products azeetaaze zonna we ziri mu bungi. Tulina fertility tea, tulina eddagala ery'enjawulo. Gwatwetaaze so tukubirako ku namba yaffe eno wammanga 0708 76 32 11. Little Bird School, Mixed Day and Boarding School lisangibwa Nansana Kyebando Nsumbi. Bagamba nti gwe omuzadde akola ennyo ng'obudde olina butono bw'omwana wo mubakwase babeere nga tebamulabirira bulungi mu by'okusoma ne mu bulamu obwa bulijjo. Saate era ne bakugamba nti gwe omuzadde ali ku kyeyo osobola okuba ng'obawa omwana wo paka contract yo weggwako oba paka ekiseera kyekyeyo we kitambulira oba paka w'okomawo n'olaba ku mwana wo as long as obawadde byonna ebyetaagisa okulaba ng'omwana wo bamutereka mu kifaananyi ekirungi. Bayina emisomo egy'enjawulo nga kw'otadde ne computer lessons eri omwana okuviira ddala ku muto paka ku mwana owa P7 ate ng'era nkutegeeza nti n'abantu abakulu abasobola okuba batuuka ku ssomero lino nammwe basobola okuba basomesa computer. Essomero baliyita Little Bird School liri Mixed Day and Boarding lisangibwa wano Nansana ng'odda ku Kyebando ekyalo bakiyita Nsombi. Rich Boutique wano ku Kamukamu Plaza Entebbe Road Kampala bayina engoye okuva e UK ez'abaami n'abakyala kossa n'abaana ebiteeteeyi ebirungi bayina tops bayina pants ennungi ez'abakyala kossa n'engoye ezambalibwa munda bayina engoye z'abaami ng'amasuuti bayina t-shirts ennungi jeans ennungi engoye endalira abaami ze bambalira munda bayina diapers oba ziyite pampers okuviira ddala ku mwana azaaliddwa paka ku muntu omukulu. Engatto z'abakyala ennungi n'engatto z'abaami byonna babina ku Rich Boutique n'ebyokwewunda eby'abaami n'abakyala. Mujje wano ku Kamukamu Plaza first floor F46 oba osobola okugiyita FF46 nga we litimbiddwa ku mulyango gwalyo oba ku ennamba z'essimu eziri wansi awo babeere nga bakolera delivery.